Uganda y'enkya. Banna Buganda wamu ne bannayuganda bannange abatunudde mu kamera era bwe twoleseganyizza obwanga olwaleero nzize kweyama nakuwa bweyamu gye muli nti Jakana Nadduli nteeseteese okuba nti ngenda kukola channel gye tubadde tuyita channel 56 okubanga egenda kukyusizibwa erinnya ebeere Uganda/Buganda Nation Channel okusobola okuyisaako ebyetugezezaako okubanga tujja twogera ebbanga lyonna ebikwatagana ku states 13 mu ggwanga Uganda. Nabwo kityo ndi mu maaso gammwe kutegeeza nti olw'enjawukana n'enteekateeka ezibadde zitanyuma era ezitawoomya nnakabululu mu nteekateeka tubadde tuteekateeka okukola channel 56 nabadde bagirindiridde okuteekateeka kuno okw'erinnya eryo si kyakkalwe nti nze mu kulyogerako kwe kusembayo kwalyo. Ojja kuwa comment yo okulaba nti erinnya ki tuyinza okuteekawo ate esobola okuzimba channel eyo nejjukira wammanga nti bino bye bigenda okubanga bikolebwa. Egenda kuba nti eyigiriza amawanga gonna agali mu ggwanga Uganda obutalekaayo. Sina kindi we tuliba tulugamaze ndyoke endage ku bwakamenyo, nange ekyo nja kiyita bwakamenyo. Nsomese ku kye tuyita History Africa, the 54 countries eziri mu ggwanga oba bayita ebbuyungu Africa oba continent Africa. Nabwo kityo njagadde nkumanyise nti njagadde ekisooka nakukyusa kwa linnya eryo, naye oli waddembe okuproposing erinnya mu comment ng'omaze okulaba section eno ku bigambo bye njogedde nti tuweewo linnya ki nga tuggyeko the channel 56 erinnya eryalibadde ligwana okuba nti tutinifyinga ffenna abatudde mu ggwanga Uganda ekireeta ekigambo kya unity in diversity oba ffe abakanya ensonga y'okugamba nti tugende mu federal state eyaffe waggulu waayo nga waliyo bakabaka. Kale mukyo njagadde okukumanyisa ebigambo bino obitegeere bulungi nti channel egenda kuggulwawo within this week ate era n'akatambi kano nkoogere ate era okasinkaganeko kabeere nga kakulaga ki kye tugenda okusomesa. Ebyokusomesaako bingi naye mukyo ekyenjawulo ku channel eno tegenda kubaamu byabufuzi. Ebyobufuzi bigenda sigala ku Uganda ey'enkya specifically newankubadde bibanga bizze bigattamu obwakabaka bwonna era bijja sigala byabufuzi eno tebijjaayo, wabule ne bigenda okujjayo byakusomesa nti okuyigga mu Buganda kyeki, ebika by'engoma mu Buganda byebiriwa, abaffe Omuganda n'okutambula kwe kusomesebwa kutya, abaffe bwe ntunuulira omunankole tulina ebika bimeka nti tuweza 7, abaffe tukkiriza mu bika byaffe biri bimeka nti bye bino, obulombolombo bwaffe obw'obulunzi bwe buliwa, obwaffe omutoolo twajja tutya okuba n'omukago mu Buganda, abaffe ffe ng'Abanyolo twajja tutya okugamba nti Bunyolo ne Buganda omwoyo gwe gumu, ab'e Busoga tuli tutya ab'Oluganda, kabaka ki yawasa mu Busoga. Kaakati ebintu ebyo bye tugenda ossanga eno tebaayo kudadaalikana kwa bigambo byakuwanyisiganya mu byabufuzi wabula okwetegeera n'okwezuula. Kiyambe eggwanga lyaffe okuyimirirawo gwe wennyini weetegere mu Busoga. Naye ekyensaba kiri kimu, ababadde bansaba okuwandiika ebitabo nja kuba nkola episodes zino ng'ate era bwe mbawandikira n'ekitabo ekigenda okuba nga kiva mu channel nze gye tusazeewo okuwa erinnya erigamba nti Uganda/Buganda Nation, ate ne tusaba nammwe okulaba nti linnya kiri muyinza okutuwa ddala lyeziyinza okuteekawo tusobole okutambula oba okumakinga nammwe. Nabwo kityo amannya nze Jakana Nadduli, mutabani w'olutabaalo akkiriza mu nkola ya federal system ate taliko kawabyo ng'ekiri waggulu waayo efugwa bakabaka, nzikiriza mu kigambo kya unity in diversity mu kusembayo kwakyo individual merit. Kiki ky'osobola era kiki ky'oteekeddwa okukola. Wakati mu kyo naali basabye ebigambo bino nga bwe mbadde mujja mu nsondera ate n'okuba nti mutuyimirizaawo mu ngeri emu oba endala kubanga ffenna tusaanye tube ku ttabi limu kwe tusobola okwekwatira. Teri ayinza kwemirira mu nsi muno n'abeerawo. Naye kyensaba kyeki yenna n'abaasobodde okuba nti ayagala okuteekako obulango okutuwa amafuta ng'oga nti nze nsazeewo nja kubawa amafuta okusobola okuyimirirawo kubanga okubalawo okuba nti tutuusa omulimu guno kwewaayo n'awaka n'obanga atalinaawo kyokola kirala okusomesa Uganda yonna oggimayo obuwangwa 1012 gwe weezuule nti nze ndi muteeso. Omuteeso okumumalayo lutalo, okumanya Buganda yonna ogitegeere, okukola questionnaire yokka ya Buganda ekiyinza otutwalira omwezi omulamba nga tonnamala biki by'ogenda kusomesa.
kale mucho olwokuba te muto mu ebiri question yesobola okunyanguyira nemba nga olusi tukola ne Kasavu Kanyama ne tugaa nti weekend yonna tusomesa Buganda, next week tugenze kwa Nkole, third week tuli ku kino ne tutasoka kulinda nti Buganda eggweyo. Machazo liaga nti bwe ndibambulira enjiri ndibusoka nga nabamunju Buganda tujja soka tugisomeseko ku nsonga y'ettaka tulyoke tuddate kubika nga bwe biyimiriddewo kubanga teri bukika kitatudde ku ttaka. Kale wano oboyogera ku Muganda ttaka ate era oboyogera ku ttaka oboyogera ku Muganda. Ate ne bannaffe bali tubeerenga tusobola okutambulira awamu where it is due and necessary. Pulogulaamu eno somehow somewhere waliwo tujja gitera mu luzungu ku bannaffe abali mu Northern Uganda abatasobola kumanya Luganda bulungi oba si kyo okufuna omuntu yenna agwa mu kiti ekyo kya interpretation muwe waaka asomesa ewaabwe atuule abye bateerewo mu lulimi lwammwe mubitegeere bulungi. Wakati nekyo musobola otuwamu ku magezi mbenga mbisomesa mu luzungu oba okufuna oyo musomese mulage na biki byatekeddwa bagamba mu lulimi lwabo basobola okutegeera. Kale byonna byakuwangana nkizo naye ng'ekimu amakulu kyotekeddwa otegeera mu buwangwa tulina ebintu bingi ebyokukolamu. Twetaaga drone, that is the best thing and alternative esooka kubanga okusomesa nga tukulaga obwaguga bw'ekitundu bwe muyita. Tujja kwetaaga okutunuulira mapu tugenda ozikuba Buganda bwe zaalinga, Enkole yalinga etya, biki ebyalingawo. Kati tunuulira Kabale nga bwe yakula ekitundu kyonna kiri mountainous. Tosobola kugenda kusomeseza mu bitundu ebyo n'osomesa Kabale nga tusobose kugenda kukola videography esobose okuba nti tukozesa drone. Sina kindi tuba tufunye amafuta agatumala tusobola tugenda kusomesa Kabale ne tuba nga gyatandikidde nga program esoose nga tuba tugitandise tugenda mu kitundu ekyo ne tuba nga tusomesa program eyo. Njagadde kuyisaawo kalanga kutegeeza nti subscribe atera osharinge channel eno. Njagala abantu 5,000 wabula muwere 15,000 nga ntandika osulayo video kubanga ezo ziba zitegereka obutadda nnyo mabega nga tuliko abantu 3 mbosomesezza ogenda okuvayo nga kuliko abantu 4 essaawa 6 atubanga batalina kye tuliko nga abali mu kusaaga obusaazi. Kale okulaga omukwano n'okukakasa nti twagala kukola kirimu worthiness eri eggwanga lyaffe. Subscribe oba subscription kyetaaga nga tuwezezeko 5,000 ne bwe tutuuka mu 15,000 ez'abantu nga mumaze okusubscribinga kiba kitegeeza nti program tuba tutandika okuziteekayo. Ffe tugenda tutandika omulimu gwaffe okubanga tulikodinga nga bwe tulinda okukakasa nti omuwendo ogwo bwe guwera nga tutandika okukasukayo. Tuyinza okubanga mu wiiki tujja gigabana nga tukasukayo wiiki nti Monday ya Nkole, Tuesday Buganda, Wednesday Tooro, bwetyo nga tujja tubikutulamu. Oba okukakasa nti tukola schedule wakati wammwe nga naffe tutaddewo ebirowoozo nebigenda otutuwa butya bwe tuyinza okutambula kubanga kuweebwa munno. Amagezi gakuggwako nago tugamba nti amagezi muliro bwe gukuggwako ng'ogendako ewa neighbor. Kale mukyo Uganda stroke Buganda Nation nga kyekiteeso oba erinnya litutaddewo si lyankalakkalira wabula naawe osobola okuwa eddoboozi noga nti nze okulaba okwangu tugituume Africa kubanga ogenda somesa Uganda ogisukka osomese ne Africa history oba n'ogamba nti mu kusinziira okwangu waliwo ayinza okuleeta ekigambo nti tugiwe nti tugiyite money kubanga sente zonna zibuna buli wamu. Kati noga nti channel money oba gwe olaba kiba kijja nga nakyo tukikola. Kale it's just a joke naye nga kyeŋŋamba nti amannya ag'okulonda nammwe mulina omwaganya. Ekyokubiri okutuwa schedule butebe mwalibadde mwagala tutambule naye amakulu mu kusembayo mu kitegeere kuno kwesaddaaka mu buli ngeri nga bwe mwesaddaase ne munsaba ate ne munsondere ssente nnyimirirewo mbasaba musigale nga musobola okuyimirizawo channels zino 2 Uganda y'enkya wamu na Uganda stroke Buganda Nation ku mafuta tusobole okutambula nga tuba tuli ku kifo nga tugenda okitandika tutandikirayo nga tuvuza amafuta tugenda e Kabale ne tutandikira ne videography ya drone ne tugikwata ntuli Kabale ne mugitegeera bwe tuba tusomesa ku kintu kya bannakabale bannakigezi ng'oli amanyirawo nti abo tuli kuba kigappiwa olyoka omanya empisa y'omukiga yeeriwa yeeyisa atya ali atya emmere kika kye kya staple food kyalya bawasa batya babeerawo batya. Omwana asooka mu bukiga ayitibwa mannya ki lwaki yayitiddwa erinnya eryo balunzi oba balimi.
abaffe obulunzi bwe bukulu oba bulimi waabwe bwe bukulu bintu biba bingi question yayo nnene naye amakulu nti tujja kunnyonnyola kawunvu n'akagga weezuule yonna gy'oli ebere the entire class or the world class Uganda. Kakati ekira kyensaba mu video eno atola okubategeeza nti nkyetaaga obuyambi bw'essente era mbeebaza nti zo ssente ze musonze ebbanja ly'eddwaliro libadde lindi obuyi mu bulago emiliyoni 5 nazisasuddeyo ezo zawedde nenkwata kadde kamu n'ekitundu ak'okufumba ekisambi ku Mande gw'oli bw'olabidde episode eno Mande we libeeyise gwamanya nti bajja kuba bamaze okunkolako nga maze okifumba kubanga nagenda okuvayo mu kukomera mu nnaku 16 nga kifulumizza envunyu so ekyo nakyo ssente mwazisonda nakyo esami ne kibeerawo n'ensigaza omulimu gumu gwakuba nti per week dokita yangambye kiyinza otwala emyezi 2 ku 3 mba nina okuba n'emitwalo egya 25 egy'okukola nga dressing kisobola okukala nsobola okuggyako bandage zino ze mulaba olusi nga tuli mu video. Kaakati ekirala kiba kisigalidde obweraliikirivu bwa November 16 lwenzira mu kooti emiliyoni 10 ezo 10 ze basaba ba sureties abanyimirirawo ababiri gwe muwendo gwa miliyoni 20. Esente ezo singa tuba tumaze okuwangula omusango zidda. Waliwo program gye twakola eyise emabegaawo ku Uganda enki yali nnyonnyola ku kigambo kya emyaka enkaaga egyayogera ku Buganda na butya Buganda kyefunyeemu. Nsaba nti okutegeera okwangu kwali badde ki esente ezo we zidda tusobola okuzitandika nazo mba musazeewo okusondera Buganda okwekutulako okuva ku Uganda oba si kyo ne muga nti tuziteeke mu programu eno esobole okutambula programu esobole okubeerawo. Njagadde kusawo bugambo obwo mbwetoowaze n'okubategeeza nti njasigala nga Jakana Nadduli mutabani w'olutabaalo lubeerera. Kale programs tujja kuziweerezanga Monday to Friday or to Sunday nga buli lunaku tusawo program 2 ku makya oba n'olweggulo o eza okuteekayo programu emu per day. It will depend ku butya bwe mulaba channel eno na bungi ki obwetaavu mbwekyo nekakasa nti eno devotion y'okuba nti tukola programs zino tuba twewadde ku bintu bingi. Tujja basaba obuyambi bwonna we it is due gwe kyoba osobodde obeere ng'okituwa mu kusiima kwo. Nja kubaagaliza emirembe gya Katonda emirungi n'okwebaza butawe munyimiririddewo n'okubasaba nti ku musango guno gwa 16 November lwenzira mu kooti mwenna musituke mujje musobole okuwulira ki ekigenda okubeerawo gavumenti egamba ki wakati ne munteeseganya ezo kitange zakyalina abo abakungu abaamuyita okutunulya famire ya Haji buzibu ki obugirimu. Katonda abankuumire. Uganda y'enkya